Abawagizi b'ekibiina ky'NRM mu ggombolola y'e Makindye ne Nakawa bakedde kweteekateeka okukungaanira mu bifo eby'enjawulo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wakubye enkungaana ze ez'okunoonya akalulu olunaku olwaleero nga gy'afundikidde enteekateeka ey'okunoonya akalulu mu bitundu bya Buganda. Mu ggombolola y'e Makindye Pulezidenti Museveni gy'asookedde olukungaana lukubye ku kisaawe ky'essomero lya Buziga Islamic School ate mu ggombolola y'e Nakawa banna NRM bakungaanidde ku kisaawe eky'ettendekero lya Mobs. Museveni gy'akubye olukungaana olwokubiri. Amyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu Kampala Salimu Uhuru asibye Pulezidenti Museveni okutula mu nsonga y'okwongeza ku nsimbi gavumenti z'esindika ku miruka ez'okukulaakulanya bannayuganda eza Parish Development Model naddala mu bitundu eby'ebibuga. Abantu bonna boolaba be banannyini kalulu. Abantu bano boolaba be bali ku mwanjo. Abantu bano bennyini beeyamye bagenda kukolera ddala omulimu gwa ttendo okulaba ba flag bearers ba MPs bonna ku luno ensolo ku kizigo kweri. Abamu ku babaddewo olwaleero nga Pulezidenti Museveni anoonya akalulu mu ggombolola y'e Makindye be bavuzi ba takisi abakulira Rashid Sekindi n'abasawo b'ekinnansi abakulembeddwamu abakulira mu ggwanga Nalongo Nansamba Mutongole abeebazizza omukulembeze ggwanga olw'okutumbula emirimu gyabwe. So njagala okusigala nga mbakunga abatakisi mu ggwanga lyonna. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatubanja kubanga ffe byatukoledde nga bwe nabaga nti tuli basuubuzi abasuubulira ku nguudo, enguudo azikoze paaka zaffe kati sofa tulina paaka nnya eza gavumenti wano mu Kampala. Tewaliiwo kintu kibi nga kuwagira muntu n'omuteekako ebirowoozo byo byonna n'omutima n'atayitamu omutima gukuluma nnyo. Kati mbagamba bwe baba tibaagala kulumwa mutima bawagire Pulezidenti Museveni. Te nenkubiriza abasawo bange ab'ekinnansi kubanga ffe abasawo b'ekinnansi buli omu waali awagira Pulezidenti Museveni. Ne mbagamba ku lunaku olwo olw'15 baveeyo mu bungi balonde Pulezidenti Museveni. Nga 15 mukeere nnyo mulonde akalulu kammwe ate mumala okukalonda mudde ku maleediyo ne ma TV musobole okuwulira ate mubeere basaale mukuuma eggwanga lyaffe Uganda n'okukolagana wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe. Amyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM asooka Laaji Moses Kigongo ategeezezza nti olw'okuba Pulezidenti Museveni asobodde okutalaga eggwanga lyonna nga anoonya akalulu bamativu nti bannayuganda ne ku mulundi guno bakuddamu okumulonda okukulembera eggwanga. Nammwe mwenna abanoonyeza muvumenti akalulu mweyise bulungi nnyo. Bannange mbakubira omulanga tweyise bulungi lwe tujja okusobola okuwangula akagululu kano obulungi nga ne baddaffe bonna bakkiriza. Mukyala Museveni nga n'olwaleero awerekeddeko kabiite we okunoonya akalulu ajjukizza bannayuganda nti esigadde ennaku 8 zokka okwetaba mu nteekateeka y'okulonda abakulembeze era bonna abakunze okweyowa mu bifo awalonderwa okukuba akalulu kyokka nga tebeerabidde okulonda akutte ebendera y'ekibiina ku bwa pulezidenti wakati mu kwefumitiriza kw'ebyo byakoledde eggwanga. Bring you into fighting and bringing instability and conflict in our country. Those things must remain in our history, locked there, and Uganda must go forward in peace and unity. Museveni okusinga abulidde ab'e Makindye gavumenti y'NRM byesobodde okukola okuva lwe yajjambuliza bw'eggwanga. If you look at Kampala and other parts of Uganda, they are quite developed, well developed. You pass here, osobola okuyita wano n'olaba the expressway, amakubo agali mu bbanga. You go to the northern bypass, ago ge tuyita bypass. You go to the streets inside here, like the one inside here. There are very many new roads inside there. Pulezidenti Museveni asuubiza nti gavumenti egenda kwongera okutereeza n'okulondoola enkola ey'okujja bannayuganda mbwavu eya PDM oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva abantu nti abavunaanyizibwa ku nsimbi zino tewali abalonda ekigootaanya enteekateeka eno. Era ate tugenda zongeramu zibeere nnyingiko okusinga ku ze tuwadde tufuna. But we want naye twagala to remove all the bituli in the arrangements. Tutegeere tujjemu ebituli byonna awabadde emiwaatwa we badde bazeegabira zisobole tutuukako. Abamu ku baganyudda mu nteekateeka y'omukulembeze eggwanga ey'okubangula abavubuka eby'emikono mu nkola ya skilling beebaziza pulezidenti olw'enteekateeka eno eyambyeko n'abamu okwetandikirawo emirimu. Mawange
saawa zino nali bubi nnyo nga sisobola kusasula fizi w'abaana omwami yasitogolinga n'ekyokulya naye kati nsobola okusasulira abaana abo school fees abakozi b'enkozesa mbasasula emitwalo 2 buli mwezi. Nasoma amasannyalaze luli nali musajja mu kimi w'amazzi nkola mirimu gya Juwakali kati bampitya engineer Saalonga ewabigalo era bwe kiri muzeeyi. Olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwamaliriza enteekateeka ey'okunoonya akalulu mu kitundu ekya Buganda wadde ng'asuubira okukuba olukuŋŋaana lwe olunaasembayo mu kisaawe Kololo so ng'ate olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni agenda kuddayo atalage ekitundu eky'Elango mu disitulikiti okulirira n'Ekkole oluvannyuma lw'okulemerera okutuuka mu kitundu kino olw'emirimu emitongole gye yaliko ng'omukulembeze eggwanga. Nze Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, wane Makindye.